akatalekeka abayingidde mu government osobola okuba nga oli innocent n'ofuna abalabe era abalabe be Mukama ajja balwanyisa nga Daniel bwe yakola ki Katonda bwe yalwanyisa abalabe ba Daniel bamaliriza bubi naye weegendereza okubanga abalabe obalina kubanga oli mubi. Okay. Nja kuwa ekyokulabirako osobola okufuna abalabe kubanga okuba olwayingira mu office ey'obwa minisita obba amataka kati ate teri kibinga mulabe munaku omulabe omunaku Katonda yamulwanira mwabagaga mugenda kwevuma mwekuba amasasi mwewe obutwa omunaku omuntu amulwanira ye Katonda tewetaga lutalo na Katonda genda owereza abantu omululu mugwewale toteeka bintu ebitali bibyo mu bibyo bigenda twala ebibyo ekizibu kyerinnye bbi abaana balisikira abaana bajja disikira mu Buganda wano omuntu atalifuna kitiibwa mwana w'obote kubanga erinnya omwana n'omuzzukulu nani lwaki tuboogerako ne mu history ya Uganda nga tusomesa ST Obote ajjukizibwa abantu kati bw'olowooza nti olwaleero ofuna ssente abaana b'ozaala bagenda funa ki ogenda kufa abantu basanyuke ba celebrating family yetu keno gula abakaabi kubanga toyina bakaabi nga teri agamba bannanga agenze ngenda kukola kinze abantu bagamba bannanga aliyose nafa tweddize ettaka lyaffe